okutunuulira ekyakoledde oluvannyuma lw'emyaka 3 ensalo nsibe abagezezaako okuteesa baganye omwana olwagenze yagambye yasooka tuwa ku Twitter naga nti oli anko wange mumuveeko era olwagenze batudde ne anko balabe babadde mu jovyo mood bali babiri bokka ne babongako n'enkokolo lwa covid yazze n'omusibe ow'eggye erikuuma president yakomyewo naye n'ensalo bagiggudde n'ebirala. Neyanza mukulu Mukasa Honorable emyaka 36 bwegityo nga muzadde wange bwagambye nti waliwo ebintu bye tutamanyi nti biyinza okukolebwa bye tutasuubira nti biyinza okukolebwa kyokka ate bikolebwa. Mukama wange Honorable Alaso nga wakamala okunkubira namusabye olukusa naye nga mbonzikirize ngende ku CBS. Ku BBS. Ku BBS. Nakumanyira ku CBS So, okumusaba atanya tugamba kigambo kya procedure. Nanga mbegayiridde procedure. Procedure mukiyita mutya mu Luganda? Okugoberera emitendera. Okugendera emitendera egirina okugobererwa. Namusindikidde ne message ne muganda agamba nti I wish you well. Nanzikiriza. Kati enkola eyo okukola bwe nze ntula ku NEC ya ANT. Nandigambe nti nange ndi mukungu wali ate n'olukusa okukola kyenjagala kubanga nange ndi Munnayuganda ate ndi munnakibiina teri yandeetayo. Kyokka nina okugoberera emitendera egyo. Tuyina Minister wa Foreign Affairs reportinga mu cabinet ne president. General Muhoozi bali babiri. General Muhoozi kyeyakoze singa abadde Minister wa Foreign Affairs nga omukulu President Museveni yakkiriza mu ndowooza ye nti ono yalina okubeera Foreign Affairs n'amuteekayo n'abeera Foreign Affairs substantively nga ya Foreign Affairs ng'omukyala w'engeri gyali Minister wa Education kyekyetolaba okuggulawo amasomero n'okukola byonna ebikolebwa ku masomero n'okugaggala n'okukola ki omukyala yabikola ne bwaba nga Museveni babikkaanyizaako ku dining kyokka ng'omukyala yabikola kubanga ye Minister wa Education ffenna tukkiriza nti Minister wa Education yagambye nti mbu tulina okukola kino kyokka ate bw'ojja nga gw'oli general w'amagye okulira magye ga ku ttaka sirina ga mu bbanga nti oluusi ennyonyi yabadde eyitaayiteeyo n'ogwe ekigali n'oba nga gw'ogenza okukola ekintu ekyo oba totambulidde ku mitendera egirina okutambulirwako okutuuka ku nsonga entuufu. Ffe ng'Abannayuganda tulina okufuna accountability okuva mu gavumenti yaffe. Tumanye nti ono yakola kino kubanga yakola kino nakiri. Ono yakola kino kubanga yakola kino nakiri. Kati tetumanyi oba General Muhoozi owa Foreign Affairs yamusindise, oba kitaawe yamusindise, oba amagye ge gamusindise, oba yabadde akyalidde anko we nga bwe yagambye. Najjukira nti n'ekyo akyogereko nga tekirina okuyamba eggwanga nekisanga nga tekimaze okukolebwa. Naye waliwo akalala General Muhoozi ono adumira amagye g'oku ttaka naye alinayo ne ofiisi endala. Kyembadde njagala okumujjukiza. General Muhoozi ye senior presidential advisor on special operations. Ate n'ekirala Bannayuganda kuba kati tujja wano okumanya ebigenda mu maaso. Ebintu ebimu ebyatabula Uganda ne Rwanda si bya okusinga si bya foreign policy. Kyaddala kimanyiddwa nti Uganda ne Rwanda bakubaganako e Congo. Kimanyiddwa nti wetwogerera Uganda eri Congo. Nera kimanyiddwa bulungi nti Rwanda erina complaint nayo ku nsonga y'emu nti waliwo abatabangula Rwanda nga basinziirawa. So Muhoozi nga komanda w'amagye kimukakatako ne bwe yandibadde nti delegation ya Foreign Affairs
n'abeerako okusobola oba Julius yagamba nti singa yabadde akulembeddwamu foreign affairs minister ne baga nti nga bweri security matters naawe jangu nekirala Honorable Simbu atubuulire nga tannabeerako na commander wa forces yali agenzeko Congo yali agenzeko Somalia nga Katumba Wamala yame commander naye n'amusangayo nga tamanyi naye nga gyali ate nga ame commander tamanyi nti yagenze anti mu mbeera eyo special operations kitegeeza nga lieutenant colonel kitegeeza ki special operations special operations nze mu kitongole kyoyogedde mu office ya director general nze nakuliranga ekifo ekyennyini nga muhoozi kyalimu nange nakibeerako era ne mu kitabo kyali kye nawandiika nakiraga nti naliko omukulu akulira emirimu egy'enjawulo mu kitongole ekyo nakolanga ebintu bingi ne director byatakola kubanga ekikufuula special operation era Museveni yali mugezi akantu ako omwana n'akamusuulako nti ebintu bingi byakusindikako ebitambuza eggwanga mu buli sekita neyanza kumukono lewo maliriza ensonga kati okiraba kyekyo yakolanga ebintu mukulu Simbu Honorable ng'abalala tebabimanya ate abamukulembera ekyo kyetugamba faana Uganda nti si kituufu tudde ku nkola ey'emitendera tutambulire ku nkola eya procedure entuufu ne bw'oba nga gw'obikoze mukulu Simbwa laga nti mukamaawo ye yakoze ekyo ye yakusindise naffe weno tubeere seefu tuleme okugamba nti special operations mu family yange maid yazikola kyokka ate si yalina okuzikola nga simugambye ate abaana bange balina okumanya nti kubanga kati nze maid wange mugamba bamuyite anti kubanga afune ekitiibwa ekisukulumyeko ku baana kati bw'aba agenda obikola kati nsooka kubuuza omukyala nti owa abaana banakkiriza emmere batera nnyo ogirya nti kati awonenga nti mmwe bwe mba mwagala okufumba musooka kubuuza maid ng'ate maid maze okumugamba nti ofumbe kiri kye bali baagala kati tukuume procedure kati tuleetere abantu abannayuganda okumanya nti eggwanga gye tulimu lyaffe litambulira ku mitendera emituufu nti n'enkya bw'oba olina ky'oyagala okukola gwe ng'omuntu owa bulijjo tolina kubuuka ng'amaliriza mukama wange nzikirizaganye ne Honorable Simbwa n'enkola ya Mr. Museveni lukulwaki nti tekola nkola eringa ya nkola ya business nti nzija sente mu nsawo nguze kino sina gwe neebuuzaako kyokka kikolebwa naye kikola waliwo akatabo bakawandikako ke bayita leaders without title tukikkiriza nti babeerayo eyo mu kolido it's okay kyokka ate bwe muva mu kolido mulage ebintu nti bikoleddwa mu mitendera emituufu biyite mu procedure enduufu yes ireme kuba nti ate abali mu corridor muveeyo mu limelight mwe mukola mulage amaanyi nti ffe tukola bino sigwe wabikoze ne bwoba oli mukama wange neyanzizanye ngenze wa Honorable Sewungu ku nsonga y'emu